Kale amakya alungi tubalamusako mwenna abali ku mukutu gwa There is Still Hope abali mu ggwanga Uganda ate namwe abali emitala w'amayanja mwebale kubanga ate mutugoberera lunaku z'omwezi ziri 2 mwezi gwa January omwaka 2025. Congratulations, tubagaliza birungi byerere muguno omwaka fe mukama gwe yatugambye it's the acceptable ya omwaka ogw'okukkirizibwamu. Kale mukama tukwebaza kubanga oli mulungi watusobozesa okubanga ati tuyingira omwaka omupya tegali maanyi gaffe tukudiza ekitiibwa n'amatendo omwoyo omutukuvu tukwanyiza mu bulamu bwaffe ojofuge era obeere omuluŋŋamya waffe mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu mutusabidde amiina. Nakola nya tutunuulire ebigezo tests ebigezesebwa by'olina okuba ng'oyita omwaka guno oba ng'oyagala mukama akukozese. Tests you must pass if God is to use you. Guno mwaka oba oyagala mukama akukozese oba obeeko wootuuka ne Katonda waliwo ebintu by'olina okuyita nga otabiyita amazima ddala agakaawa kijja kuba kizibu mukama okuba nga ate akukozesa. So ekyokera ddala Katonda okutusuumuusa amadaala oba okubaako ate waakuteeka okuva ku ddaala eddaala nga Bayibuli egamba nti atujja ku ddaala atutwala ki ku ddaala. Olina okuba nga ate oyita ebigezo byakuwadde. Katonda promoting failures. God does not promote failures. Katonda tasuumuusa abo abagudde. Era Katonda wakuwanga ekigezo manya akikuwadde naye kirina we kikutwala. Buli wookigwa still osigala ogenda kubanga ate akomyawo ekigezo ekyo paka ng'ate omaze okubanga okola ki omaze okubanga ate okiyita. Njagala obikule ekitabo kya Petero ekisooka 4:12 ojja gisoma sigenda kubanga njikusomera ojja soma Petero ekisooka 4:12. Kakati yatwebuuza nga tunatunulira bigezo ebyo Katonda byatuleetedde oba byateeseteese okubanga atuwa okusobola okubanga ate atukozesa. Yatwebuuze lwaki Katonda atugezesa. Why should God test you? Ekisookera ddala Katonda akugezesa ng'ayagala ku developing your trust, kuzimba obwesigwa bwo gy'ali. Katonda asobola kukozesa ng'ate weesiga birala. Katonda otuuka okukozesa n'okubanga ye gwe weesiga from A up to Z. Embeera newe gyetya, omuyaga newe gujja gutya, ng'osigala ye gw'otunuulidde. Njagala nkuwa ekyawandiikibwa kino ate kigenda kubanga ate kikugirayo amakulu gennyini gaki kyentegeeza nti Katonda okukugezesa. Abamu oluusi ebigezo bya Katonda tubikolimiramu ne tumuyombesa lwaki mukama mpitamu eno embeera naye ate oluusi agenda okulaba oluusi ng'okukkiriza kutono ate ng'ekintu kyagenda okukutumako oba okukukozesaako nga kyetaaga okukkiriza ki okunene. So aba alina okuleetawo awo ekigezo oba embeera naye nga tagirese mu bubi naye ng'embeera eyo ezze osobole okuba nga ate okukkiriza kuyimusibwa nti atuuka okukutuma amazima ddala ng'olina okukkiriza. Kale Zabuli eyabiri then olunyiriri olw'omusanvu paka ku lunyiriri ate olw'omunaana ndowooza katulutunuulire. Bayibuli egamba eti agamba weti some trust in the chariots and some in horses, but we will remember the name of the Lord our God. They have bowed down and fallen, but we have raised and stand upright. So abamu nga beesiga amagaali mbalaasi ffe tujja kuba nga tetujjukira erinnya lya Mukama Katonda waffe. Abamu nga bavunnama wansi ate ne bagwa ffe tujja kuyimirira busimbalaala. Kitegedde. So buli muntu alina kye yeesiga mu nsi muno. Abamu beesiga ssente ze balina, abamu beesiga mundu
ng'oli kasamu katono kati ng'agijjayo amanyi ye mutaasa tayamumanyiyo kitegedde abo beesiga amasabo ng'ajja kugendera mu ssabo so buli omu alina kye yeesiga naye omuntu eyeesiga ekintu kyonna nga si Katonda ekiseera kijja kutuuka wadde ekintu ekyakivunnamira ajja kisinza ekintu ky'oweesiga otuuka ekiseera nga ky'osinza nga kyokkiririzaamu nga kyekikuwa ebiragiro naye ojja tuuka ekiseera ogwe tekijja kukutaasa naye abeesiga Mukama bajja sigala nga bayimirira busimbalaala kati kyekyo nti Katonda ayagala nti niwakutuma ku mulimu ogwenkana gutya niwosanga challenges zenkana zitya ogenda sigala ng'oyimiridde kati alina okuwa ekigezo ekyo tunasobola okuwa ekigezo ky'essente akimanyi ayinza ogenda kukola mu bbanka ojja kugenda ssente z'abandi odduke nazo alina osooka okuwa ekigezo nti otuuka ekiseera nga ssente tekulya kinsonga lwaki Katonda oluusi akolaki atugezesa kyokubiri Katonda atugezesa asobole okuba nga ate atusomesa kye tuyita obugumiikiriza patience abamu tuli impatient tetugumiikiriza katono kati nga Mukama mugamba nkuwadde wiikisi 3 kasatu kikola nze ng'ebyabulokola ebivaamu sina nakyenfunamu nali mu nsi nga ndi yaddeko ng'omubi omweru naye kati ebintu byogera kukola ki kwonooneka Katonda ajja kutuma abantu oba okutuma ekintu nga kyetaaga obugumiikiriza ng'ogumiikiriza n'abatagumiikirizika Katonda ajja kuwa abantu bogenda obeera nabo ng'ate banyiiza nga weetaaga obugumiikiriza so kati asooka n'akuleetera ebigezo n'ebikugjamu buli lusungu buli ki n'oba ng'osobola okugumiikiriza Katonda Zabuli eya 27:13 paka 14 Bayibuli egambawo eti I would have lost heart unless I had believed that I would see the goodness of the Lord in the land of the living. Wait on the Lord, be of good courage, and he shall strengthen your heart. Wait, I say, on the Lord. Ono Psalmist atugamba yali badde yazirika singa yali teyakkiriza era teyalirabye birungi mu nsi ya Katonda eno ey'abalamu naye akugamba nti gumiikiriza lindirira Mukama lindira Mukama beera n'essuubi have courage beera wezzeemu amaanyi omutima gwo guzzeemu amaanyi akugamba gumiikiriza so Katonda ng'anaakukozesa akutendeka kye bayita obugumiikiriza era Katonda atugezesa to confront our will to his will Katonda aleeta ebigezo ebyo ajjewo okwagala kwaffe okwagala kwe kuba kukolebwa otuuka ekiseera nga n'owanika ng'ogezezaako buli kimu biganinoga Mukama mpanise okukola ky'oyagala so otuuka ekiseera nga buli kyakugamba ky'okola nga tokyali ggwe tokyavugibwa kwagalako so Katonda oluusi atugezesa ng'atwagala kutuggyamu ebyo byonna ebyaffe bye tulowooza nti bye tulina okutambulirako ojja kusoma Abaluumi 12:2 ne Matayo 6:33 egamba sooka onoonye obwakabaka bwa Katonda n'ebirala Katonda atugezesa to empower us Katonda atugezesa okuba nga ate atunyweza tuzzaamu amaanyi Romans 8:26-27 tuzzaamu amaanyi so Katonda tasobola kutuma nga oli munafu era olina okuba nga oli empowered kyekisobola okuwa empowered nga mwoyo wa Mukama teba nkwadde Abaluumi 8 mwoyo wa Mukama nti abo abaluŋŋamizibwa omwoyo wa Katonda so Katonda aba ayagala sooka atwambaza amaanyi nga tetunabagenda ku mirimu gyonna egyo gyakola ki gyo gyatwagaza tube nga tukola aba yeetaaga obeere nga owuliriza omwoyo we ng'ogondera ebiragiro by'omwoyo we buli wobeera n'omwoyo wa Katonda oba n'amaanyi buli wobeera n'omwoyo wa Katonda obeera empowered naye buli woba nga tolina mwoyo wa Katonda amazima tewali kyogenda kukola sitaani aba agenda kufuula mupiira so Katonda atugezesa
okubanga atu empowering. Kati bino byebigezo byoyinza osisinkana oba mukama byakutegekedde okubanga ate oyitamu nga tannakukoza. Kisooka purity, obulongoofu oba purity, obulongoofu. Katonda tasobola kutuma kola kintu kyonna nga toli mulongoofu, kubanga akimanyi emyoyo giri eyo gyetegese. Sitaani ali eyo anoonya baliko mabala, Sitaani alinza olunaku mukama lwagala okwanjula ajje aleete okuwaayiriza kwe, aleete agantu ag'edda, akusibeko ebintu byonna. Kikyayagala, ayagala n'olwo oluggi luggalwewo. Bw'osoma ekitabo kya Zakariya 3:1 tulaba kabona Yoswa, kabona omukulu. Sitaani ali awo nga ekyambalo kyakitaddeko ebbala, wakati mukama ng'ali mwanjula, naye malayika nejja mukama n'alagira mu mwambule. So Katonda tasobola kutuma nga toli pure, kubanga ye gwe mulimu gwa Sitaani kugenda nga akwonoona. Sitaani alinze akaseera w'ogenda okubanga oyanjulibwa mu bantu, aleete buli kasasiro w'emabega. Ye eva atambula n'ebyafaayo byaffe ebibi, anoonya buli mwaganya gwonna agobe ng'aguzibikira. Waliba oli sister ofunye omusajja wogera nfumbirwa n'aleeta byonna bikasasiro eby'emabega byewakola, wabiva namu, oyo yajjamu embuto 10, oyo malaaya, naye nga wabireka. Kati Katonda nga n'atutuma alina otusooka otufuula pure, era ajja kuyimirira. Bayibuli tugamba nti malayika n'ayimirira, the angel stood by. Katonda guno omwaka ayimirire naawe. Wanaayimirira naawe, Sitaani ne wanaakola atya tajja kumalako. Manyi twagala nnyo abantu bayimirire naffe ab'enjawulo, twagala nnyo abasumba bayimirire naffe, naye batukesa ne bakoowa ne batuleka ne tusigala ffekka. Naye buli Katonda lwayimirira naawe, Katonda waffe takoowa, tabongoota, ate era teyeebaka. Katonda ayimirireko naawe guno omwaka. Katonda akutukuzeeko guno omwaka. Byonna Sitaani byakusiize 2024, byonna Sitaani byakukozesezza 2024, Katonda ajje n'omusaayi gwe akulongoose, alongoose erinnya lyo, alongoose olugoye lwo, oddemu oyimirire nga toliko kunenyezebwa. Eyo ssaala yange naawe guno omwaka, kubanga oli kabona wa Katonda. Oli kabona wa Katonda okusinziira ku ki? Ku Peetero ekisooka 2:9, Isaaya 61:6. Oli kabona, olina kuyimirira olangirire. Yimirira mu njuuyo ku mulimu gwo, olangire ogambe Mukama guno omwaka ntukuza, njagala onkozese, naye omulaba ntaddeko accusions, neetaaga onongoose, neetaaga ontukuze, ntuuke okwanjulibwa mu bantu nga siriiko bbala, siriiko kunenyezebwa. You are a priest. Katonda bagenda kuyita kabona. Bantu bakwadde amanya mangi. People have given you a lot of names. Bakuyita byonna. Naye kankule Katonda buli wanaakulongoosa n'agamba nti njagala kukukozesa. Gwe baali bayita nakyeyombekedde, gwe baali bayita zinsanze, simanyi saamanya, simanyi. Ebyo byonna ebinya bye baakuwa ku kyalo ku mulimu wa bigenda kuvaawo. Mukama agenda binaaza, Mukama agenda kutukuza. Katonda agenda kuwa erinnya. Abantu bennyini abaali bakuwaganya ate bagenda okudda bakyuse bakuwa erinnya eri mu Isaaya 61:6. Katugendewo tulabe Isaaya 61 eriwa 61. Isaiah 61:6. Bible egambe wait. But you shall be named the priest of the Lord. They shall call you the servant of our God. You shall eat the riches of the Gentiles
and in their glory you shall boast. You shall boast. Ekyokubiri, a brokenness. Olina okuba nga omenyeka mangu. Katonda asobola kukozesa nga oli muwaganyavu mu mutima. Tekiri eyo. Era olina okubeera mweteefuteefu mu kugezesebwa Katonda kwagenda okuwa nga tannakukozesa guno omwaka. Olina okuba nga omutima gumenyefu nga gugonda mangu muwulize. Katonda abamalala bennyini abagaana tabeetaaga, abeegobera. Era bw'obeera w'amalala Katonda yennyini yakola ki? Yakwefuumulira nga n'abantu tebanaba kufuumuula. So Katonda agenda kukutwala oyogere mu bantu ab'ebitiibwa, bakabaka, bahonalebo, ba MP, bagagga, Katonda agenda kukutwala mu bantu. So tosobola kwogera mu bantu b'ebitiibwa nga ojjudde amalala. Abamu enjiri etulemerwa amalala. Olina kubeera mukkakkamu. Bintu olina bireetamu malala. Ebintu bireetamu amalala bigaanye. Abantu abamu betwogereramu bategeera n'otusinga bye twogera. Olina kubeera mukkakkamu. Olina kubeera mukkakkamu. N'oyogera ekintu olina abanga akuwakanya. Abamu mukomekereza bino ebikonde. Awo Katonda asobola kukozesa. Olina kubeera mukkakkamu Mukama nkole ki? Ndaba wano ndi challenged. Ndaba wano nfunye okusoomoozebwa. Nkole ki? Okwogera mu bantu ne bakuwuliriza olina kubeera nga oli mukkakkamu. Abamu lwaki ne batakuwuliriza bakulaba amalala mangi. Katonda asobola kukozesa muntu w'amalala. Takutwala wala. Ne Eva buli Katonda wakuyita abeera ne pulaani. Takuyita okomaawo, akutwala mu mawanga. Naye amalala gatulemesezza. 2:24 osigala we wali lwa amalala. Oba n'amalala olowooza omanyi buli kimu, towabulwa, tokola ki? Obeerawo nga gwategeerera ekitundu, gwategeerera kanisa mw'osabira yonna, buli kimu okimanyi, by'omanyi ne by'otamanyi, oyagala beebuze ku ggwe, owakanya buli kimu. Katonda tasobola kukozesa. So olina okubeera nga you have a broken heart. Omutima ogumimiza era ogwetwazizza tajja gukola kigugaya. Tajja gugaya. Omutima ogumenyese gubeera obedient, gubeera mwetwaze, gubeera muwulize. Ekirala spiritual stability. Katonda kyagenda okugezesa. Olina okuba nga mu nsi ey'omwoyo oli munywevu, olina w'osimbye. Bw'oba ng'oli aganaaga, Katonda asobola kukozesa ng'oli aganaaga. Olina okubeera n'awantu w'osimbye. Asobola kukozesa nga tomanyi nawe ogwa, oba oli mu nsi oba toli mu nsi. Tomanyi oba oli mulokole oba toli mulokole. Tomanyi nawe watuufu w'okuŋŋaanira. Katonda ayagala obeere ne stability. N'obusobozi obwo bw'ensi y'omwoyo, kubanga binene by'ogenda okweŋŋanga. Entalo z'ogenda okusisinkana z'amaanyi. Olina okuba nga oggumidde, nga totwalibwa, togwagwagwa, toli easily offended, tonyiiganyiiga bya kisiru, totiisatiisa busa ngenda bifa bemunyiiza, sijja bikola, sijja bikubayo, sijja kuba binanga. Kukozesa yeetaaga obeere ng'olina kye tuyita spiritual stability. Ekirala spiritual rank. Olina okuba ng'olina spiritual rank level wawooli. Katonda tasobola kukutuma ku bintu bikusinga level. Katonda yalina asooka akugezesa amanye level kikwoli. Mu nsi ey'omwoyo tulina level. Tulina level mu bwakabaka obwa Katonda, tulina level ne mu bwakabaka obwaki obw'ekizikiza. Spiritual rank kintu kinene nnyo, oba kintu kya makulu nnyo mu nsi ey'omwoyo. Weetaaga obeere ne kituyita spiritual rank. So Katonda nga n'akukozesa alina osooka apime alabe lanka kikwoli. Abamu wakonera awo wali wooli.
teweeyongerako kataza kutuma kusukka ekyo kivala ebintu ebimu tajja bikutuma ajja tuma balala ajja kozesa balala kubanga wakutumula level yo awo weekoma tesukkawo so guno omwaka gezaako nnyo okubanga onoonya mukama akwongere ku level gyakoma okwongera ku level n'ebintu ebinene byagenda okukozesa ne okutuuka ku bantu ab'enjawulo n'okukwanjula mu bitundu ki eby'enjawulo ekisembayo time Katonda agenda kugezesa n'obudde Katonda affe takeerera takeerewa Eva ali mu budde kakati ffe tetumanyi budde kyekibi tetumanyi budde tetumanyi biro byaffe tetumanyi kozesa budde tubwonoona obudde bwe wali maze mu nyumba ya Katonda obudde bwe wali maze ng'onoonya Katonda oli ku bintu birala nnyo ate Katonda saa kukozesa nga waliwo abantu abalina obudde bwe bamunoonya Eva batunuulidde ye kumasha misana shiro bo bali ku Katonda kakati gwe omuwaayo dakiika 10 ate ne mu 10 ezo ogenda okwekanga ng'omusanvu era ozikoleddemu ebirala nga n'esatu ezisigadde amazima nazo tobadde attentive so Katonda nga n'atukozesa tulina okubanga obudde tubukwata bulungi basumba abangi babamya obutuuti lwakuba tamanyi kukwata budde ajja bamuwadde essaawa emu n'atandika okunyumya bye yagenda Amerika engato zayambala omukazi w'ebiki obudde buba buweddeyo ate watandika okusumululira enjiri abantu jjukira bo kyabakwata dda mu bwongo nti saa musanvu tuva wano kawogera otuuka ekiseera nga by'obuulira byonna teri kye bakutteko wadde n'ekimu tebagamba nti Abafirika bad time keepers omuzungu agamba saawa emu ebeemu feemu oluusi ziba 9 oba oluusi ziba 6 obudde tetumanyi bukozesa omuntu bamugaa church service etandika saawa 2 najja 4 akimanyi egwa 4 kitundu naye najja 4 abantu babafuluma naye n'afulumirako ne bakugamba gwogenda okulembera okusinza gwogenda okulembera okwegayirira okwegayira kutandika saawa 2 olina okubanga olina tuuka even before nobeerako mu maaso ga Katonda nowetegeka si kuva eri ku boda n'okasuka wali akasawo n'obakirawo omuzindaalo naye intercession okwegayira kutandika saa 2 n'ojja 2:3 nosanga waliwo ate ayagala omuseko n'omuzindaalo kakati gwe tebajja kuddamu kuwa mwaganya kubanga tomanyi kwata biseera tomanyi kukwata so buli we tunalemerera okubanga tukwata ebiseera sizoni zaffe zigenda tuyitako abamu ku mmwe sizoni z'abayitako ebiro byabayitako kubanga tewamanya ngeri gy'oyinza kubanga wepositioninga buli wootakwata budde obeera ne poor position strategically you can't position yourself osobola okupositioninga you can strategically position yourself if you know the timing edda basi zava nga ebasi 2 zeziva mu kyalo nga wezikuleka paka nca bagamba bayisaawa emu ebeera wano kati gweojja 2 era togenda gisanga ng'olina kujja before naye ffe tetumanyi kwata budde tumanyi tulina obudde bungi tubuzanyiramu kyokka oli atuyiganya yamanyi there is no time to waste kakati abamu tulemereddwa otutegeera ebiro byetunoweerezaamu Katonda walemererwa otegeera ebiro by'okufumbirwa byajja n'obizanyiramu walemererwa otegeera ebiro by'okuyitibwako kyova Yesu yayimira n'agamba Yerusaalemi ani yabaloga mwe abatamanya biro byakukyalirwa kwammwe bantu bangi tetumanyi biro byakukyalirwa kwaffe nga bituyiseeko abamu 2024 gwali omwaka Mukama gwe yategeka nga gwogenda ofumbirirwamu Mukama gwe yategeka nga gwogenda okoleramu ekyo ekintu naye walemererwa okubanga wepositioninga walemererwa okubeera mu kifo ekyo mu budde ebyayitawo kale ate olina kuddamu kulindirira Mukama kumukaabirira so Katonda nga natukozesa guno omwaka 2025 tulina okubeera abantu abakwasi b'ebiseera tulina okubeera abantu otuba tusobola okukwata ebiseera bya bakama baffe naga saawa emu olina kubeera ku mulimu otuuka na 12:5 naye ate ebyobwakatonda lwaki byate tetubiwa budde abo bizinensi y'ebudde lwakuba togiwa budde olina dduka ogula saa 6 abantu bamaze dde ogula ebyokunywera ku kyaya abantu bamaze dde ogula emmere y'ekyemisana n'ekyeggulo omango gaaba kuloga nedda
biseera buli otuzanyira mu biseera. Let me tell you, time lost cannot be gained. Buli katikiti kakakuyitako tosobola kakomyawo. Kyobadde olina okukola mu ssaawa eyo buli wotakikola okisindika mu ssaawa endala. Buli wokisindika mu ssaawa endala ate waliwo ebibadde bigenda okukolebwa mu ssaawa eyo ate byosindika mu ssaawa endala. So ogenda okukomekeza ng'ovudde mu nsi eno nga waliwo by'otakoze. So tubeere abantu abakwasibwa obudde, Katonda asobole okuba nga akola ki? Katonda asobole okuba nga ate atukozesa, tusobole okuba nga tutambula wamu naye omwaka guno 2025. Kama tukwebaza kubanga oli mulungi, tukuliza ekitibwa n'amatendo. Jangu ofuge olabisibwe mu bulamu bwaffe mu Kristo Yesu mwana wa Katonda omulamu. Tuyambe tusobole okuba nga ate tutambula wamu naawe, tukwate obudde, tubeere n'omutima Mukama ogwo ogumenyese ogumuwulize, tusobole okuba nga ate tubeera purified mu Kristo Yesu mwana wa Katonda omulamu. Tusabidde. Amina. Baagala nnyo, beere bulungi. Happy New Year.